bavubuka bagenda kati kabawolerezebwe looya w'amagye okusokwetaganya okutegeera Museveni bw'aba asibye abantu ekigendererwa kye kibeera ki. Bw'osanga omwana nze nyina bwe baasibya ebukasa baabasanga mukono nga bazimba naye nga bambadde enkofiira za kyambala ne babayoola ne babatwala ne babasiba ne babata oluvannyuma ne babasuula mu bikaki. Nze mu 2011 bansibawo okutwaka investigating officer ku fayiro n'ateekako nti bankyajinga terrorism. Mama ne bankyajinga disobeying lawful order ne public nuisance nsanga ebiri nimpita mu kuwoza n'endiwangu. Abaana basinga abo tebabasibira kulwakubanga emisango bagiza. Bw'ojjukira Ssaabasajja bye yamiisa obugende Kayunga, abaana bwe baakwata abasembayo okuva mu kkomera teriyo n'omusango gwe gwasinga naye nga bamaze emyaka 2 n'ekitundu. Kati Museveni waba bakwata ayagala nnyo okusindika obubaka obw'okutiisa eri abalala abasigadde ebweru nti bwe bonna bakwatidde kuteekako nkofiira bereeti emyufu bwe nkusanga nayo ofudde. Era kyekireetera abantu olumu n'okukkiriza emisango namuga tugenda kutakkiriza omusango naye nga akkiriza nti yagukoze mu mutima gw'amanyi bulungi nti yagukoze. Ninanga nti kati omuwendo gwe banteredde gwakugukkiriza kuba omukulu tayagala kuswala nga akkiriza nti omusango nze naguzza nenkuba abapoliisi nenkola kino oyo nga bamuta. Ebiseera ebisinga bataba tebamanyi nobafula bambega. Kati bano abavubuka abali mu kkomera y'embeera gye balimu nti sigwo balina bali bye balina ab'amagye baba bagamba nti bwe mukkiriza ntuba wa looya kugenda kubata era kyobola bonna tebakkiriza bamubakkiriza. So kati kimu kyaganya kitegeera omuntu watuukira okukkiriza omusango gw'atazizza kuba kiringa nga ffenna gye twakulira mu famire. Kitaawo bw'omunyiiza n'agamba nti gwe wakikoze bwe wakana ngenda kukuba okitegedde bwe wakana ngenda kukuba okola kyawo nze nakukkiriza n'agamba kusonyiye toddangamu. Kati kyo Museveni kyakwata kyekiri mu mayindi y'abaana abasibe. Naye ekintu ekikulu kinyaganya abantu bategeere nti tukwataganya na kino ennaku zino lunaku nkirowoozaako buli lunaku olukedde. Museveni mu ndowooza ye ne mu nkola ye yaddayo mu biseera by'abafuzi b'amatwale nga tebannajja naye nga bazze oba ntegeera. Kyeyakola kimuluma yakula naddala wano mu Buganda ng'alumwa nnyo Abaganda kubanga buli kitabo kyogenda okusoma kayibe by'Abanyankole Professor Kalugire n'abalala bagamba nti Buganda yali nsi esukkulumye ku nsi ezaali zigyetoolodde Ankole, Bunyoro, ani. Kati Museveni ekyo kyamuluma nnyo mu buto bwe era n'akula ng'alwana nnyo butya bw'anaddira abantu b'omu Ankole basinge Buganda babeere nga be bali mu bitabo by'Abakalugire ne Bamamudaani. Ebintu byakola abantu balowooza nti byakuzannya naye Museveni olina omuwa ekitiibwa bw'abassa mu nkola ebintu bye eby'omutima omubi abeera mumalirivu. Kati gwe muwendo gwe tusasula n'essaawa zino abantu bamayinza ogufuula nti gwakuzannya. Era omuli awo nengenda Abanyankole ne mbayigiriza okusiba faamu awo nengenda Abanyankole ne mbagala temukola kino awo nengenda so ekigendererwa kye nambeemu ekimuwandise ku mutwe bwe mba mu buyinza ndeka ndya nga nkola eri waggulu w'abantu bonna naddala Buganda nambeemu. Ekyokubiri nga nawe mmera amalusu etomera amalusu. Ekyokubiri Museveni ng'ali mu gavumenti y'Obote Amin n'agiwamba yakyawanya Abasiraamu era nze nagamba nti abantu babiri mu order. Museveni omuntu gwasinga okukyawa Muganda, namba 2 Musiraamu. Bw'oba byombi obiina tabu. Kati ate kukuteekawo embeera esasuza bakutte omuwendo omunene ogubatiisa okwerwanako ne mukeera ku nkya. Olibuuza abasirikale abali mu nsiko babuuzanga ate ne mu nsiko byaliyo
bagenda nga ne bagamba mulaalo wapi mulaalo jju abaganda abali mu nsiko ne batuuka noga naye buli lunaku mulaalo yabeera waggulu nga n'ekigambo mulaalo ekyoluswayiri nga olw'okuba mu mayindi mwalimu kiri kuva mu nsiko okutuuka olwaleero bagamba nti mulaalo nti era omulaalo yatubeera waggulu omulaalo kati mentalite ya Museveni eyo era emusuza atunula emyaka 38 kyasula atunula butya walireko abantu be nga bali waggulu w'abaganda n'abalala kati bano abaana bali mukomere bafuuka ba victim so ebyokulonda bigenda okujja nga yakyali ku kiri mumutunulya byakulonda ye project yali ku ndala toyanziza nnyo olutalo lw'okunoonya abasibe lw'okununula abasibe bamulumwa mwalukumya wano tujjukira ebyalinga mu palamenti mufulumye mukoze mutya reka tumanyi kigenda mu maaso olutalo lukyaliko era mu bbanga si ddene nnyo olwaliro wakuba obudde bugenze kyekimu ku bintu byonna njagala okubuuza Ssaabaminisita mu budde bwa Prime Minister's time olw'ensonga nti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga bwe yali akyalirira opposition we twasembera nga gavumenti etandise ekisooka gavumenti yatandika okuta abantu mu mpolampola mubajjukira ekyokubiri Ssaabawolereza wa gavumenti n'awa obweyamo nti bagenda considering emisango egya political prisoners kubanga ebintu bino birimu emitendera mulimu ba political prisoners mulimu ne ba missing persons abantu abatalabikangako kajiweza emyaka 4 abamu 5 tebalabikangako tulowooza nti si kyabwenkanya bannayuganda okubuzibwawo ne batadda babuzibwawo nga tugenda mu kalulu abamu nga tuli mu kalulu abalala nga shortly tuwakamala akalulu kakati tuli mu 2024 agenda kuggwako tugende mu 2025 tugende mu kalulu akalala si kyabwenkanya okusirika obusirisi kubanga n'abalala era kuba obudde bw'okubabuzaawo mwe tulaga kati ab'enganda zaabwe bagamba nti mwaba abasokasoko okubayingiza embeera abantu baabwe mwabavaako dda mulimu kunyumirwa nsimbi si kituufu era nkakasa tewali wa luganda lwa muntu ku missing persons asobola okugamba nti twaleka abantu abo kuba natambula mu families 18 ez'abantu 18 ababuzibwawo nenkozesa obukugu bwange nga munnamawulire nenkola documentaries 18 mu Luganda 18 mu Luzungu ne tutebolinga videos ezo zonna mu parliament era gavumenti nebako commitments yakolaki zeyagamba nti egenda kuzikola nga okwongera okunoonyereza nga nkiyite kusengejja okuteeka mukakungunta aba political prisoners abatuufu abasaana okuta abasaana okuteekebwa mu kooti ekyo kyekugambye kyenjagala okuttukiza bakataku bameka ku basibe bamadde abali mu makomera abasibe batono nnyo okusinziira ku muwendo nja kutuna numbers nzikuleetere ku lwokuna olujja bw'olaba numbers n'abateereddwako jjukira abamu baabata mu kimpowooze mujjukira awo ku haiti y'okwekalakaasa twafulumira mu palamenti nga babata mu kimpowooze mu mbeera etategeerekeka n'olwekyo abaana bakyaliyo era tukyayagala bateebwe toyinza kugamba nti tubalese bulesi nga tugenda mu sayika endala ey'akalulu temukyabyogerako mwasirika tubyogerako era tujjukiza naye n'ekirala waliwo ensonga y'obukulembeze nti weetaagawo leadership ku kyo ebintu bingi nnyo era bw'olaba nti abamu ba members oli ayinza okuvaayo kinnoomu ng'alaba nti yandirinzeeko omukulembeze n'akireeta bwe kiba tekizze n'agamba kankole ki kankireete therefore ensonga eyo tetugenda kuddamu tugittukize era emabegako Oweekitiibwa yaddamu okugibuuzaako kubanga baali bawadde timelines ku buli nsonga nti eno tuwadde ennaku 3 eno tuwadde ennaku 6 eno tuwadde ebbanga bweriti so buvunaanyizibwa bwaffe okwongera okuttukiza okulaba nti abantu abo bateebwa abavunaanibwa omanyi ekizibu ekiriwo lameka kiri abantu abali mu gavumenti oba oli awo n'abatategeera bulungi balowooza nti abali mu opposition tetwagala bantu kuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka ffe kyetugamba kye kino bwe kibanga ddala omuntu alina omusango muleete mu kkooti avunaanibwe yeewozeeko bwe gumukka mu vvi ajja kuba agenze mu prosesi yaki y'amateeka atalina musango muyimbule unconditionally kubanga kati abaana abo bangi ku bo babadde ku remand okusukka emyaka 2 lwaki oyo abatateebwa unconditionally kubanga lwaki obeera tumuwozesa bababuzibwawo kuliko be mwazudde kuba ne 18 bewakolako documentaries
kati abo babuzibwawo tetulina be twazuula naye bwino gwe twaleeta yali alina wapointinga era ojjukira bulungi nti bo bennyini mu gavumenti bajja ne bagamba nti Kibalama ne tumuplacinga nga waliwo okwogeraganya wakati wa State House wakati w'ekitongole Internal Affairs nga bagambawo wakola ki nga bamuplacinga nti bamukwata ne bamuteeka wano kitegeeza gavumenti emanyi wakola ki wali kati nga tulina kwongera bwongezi okuttukiza ensonga eno kubanga ebyo byo biri mu bwino biwandiike bo bennyini nga waliwo correspondences wakati w'ebitongole bya gavumenti kuwa gyali naye n'abalala bennyini okusinziira ku mboozi eyo kati waliwo Yekirya Peter nga bakulaga nti baakuba essimu eri brother we ne bamugamba nti waliwo omuntu ayagala ono omuntu bwati ne bwati omumanyi nti ye nti noonya mukyala wange njagala kwogera naye ono teyategeera bye bagamba mukyala we naye mukyala we yamugamba yagamba mulamu we nti Kirya Peter ngambye nti ali mu kkomera bwe riti naye bangambye siddamu okuba kwena essimu so basobola okubeera traced. Client wa ddembe okukugoba oba omuwuliriza bw'awulira nti si mumativu n'ebyokola lwayitiye kubanga yaba yakuwa omulimu akati ayinza okugoba naye kiba kyewuunyisa lwaki aba clients baabwe batuuse okunyiiga bandigobyeko wakiri omu naye bombi ne babakolaki babagoba kiba kitegeeza nti waliwo ekiri emabega eitha banyiivu nnyo oba bano tebakoze mulimu gwabwe. Ekyokubiri basabye looya wa gavumenti ku misango ejja naggomola oba tolina looya gavumenti erina okuwa looya oba tomwesobolera osanga balabye nga tebamwesobolera bo gwe bandyagadde ekyo emisango gya naggomola amateeka bwe gakugamba ebiseera ebisinga naffe batugamba netugenda netuwolereza abantu abo batalina busobozi naye nga balina emisango gya naggomola gavumenti eyambako kwega bakuwaayo akasente akasaamuzaamu okutambula otuukeyo gwe n'omuwa professional assistance. Naye kino kitegeeza ki mu nsonga z'ebyobufuzi? Mu byobufuzi kizibu kubanga bw'oba ogambye nti bali be baakwata ba kibiina kya bano abawolereza ne be bawolereza ba kibiina kimu mu byobufuzi kiri very bad kubanga kiba kitegeeza tewakyali bwesige abasibe bawuguse ate bwe bawuguse nga badda sayidi y'abali aba gavumenti kubanga bakugambye nti abatuwe ne looya nga wa gavumenti tebagezezaako kufuna looya ali private bagambye ffe mutuwe owammwe kiba kitegeeza abasibe bano eitha bakooye bagamba kati katukolagane n'abakubi batukubye ekimala bo bennyini kakati basobole okutujjayo. Omanyi waliwo obwokoowa ng'okoowa mbeera gy'olimu n'okoowa n'ogamba nti kakati ekijja kijje gundi saagala ayongere kunkuba. Waliwo nali nsoma akatabo ku byali e Rwanda genocide eyo eyali e Rwanda kakati nga waliyo omusajja eyalinga atema abantu kati n'abaako gwatuukako n'amusaba n'amugamba nti tontema kuba ssasi kati omukazi oyo muteeka mu kifaananyi ekyabano osanga kye balimu ye yali akkiriza nti ngenda kufa naye nfudde ntya tontema kuba yali amaze okulaba noono entema ye nkuba ssasi kakati nabano bayinza okuba nga baga nti temutwongera kirala mutuwe looya wammwe atuyambe atujje wano n'olwekyo kyakabi nnyo okusaidi yaffe nti osanga tuyinza okuba tulina kye tutakoze mu budde obanga we tubadde tukikola mu ngeri etamatiza probably ne bagana nedda kati katubeerere ddala sayidi eri ekijja kikole kijje ekyo nze kyenyinza okwogerako ekyo. Katono nnyo nga tumaliriza bagala no mbadde njagala ku clarifyinga nkugambye nti Kibalama ye Prime Minister Nabbanja bwe yagamba nti aminako information nti
yatta abapoliisi therefore bamuyina wenkugambye amanyiddwa eyali traced alina correspondences n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu ne CMI yeddamulira babiri banjawulo Kibalama mulala ne Damulya yewe Gulama Masaka yoyo ayogerwako nti bamanyi waali mu CMI. Tonyo Lameka nga tuze ku baana abasibe bayogerako the missing 18 si basibe ababula ababuzibwawo waliwo Attorney General ekintu kye yayogera mu butuufu tetuddangayo kukigoberera naye bwe yateekewa ennyo ku kisenge n'aga nti njagala nkole commitment eri Uganda nti ebyaliwo mu 2021 tebiriddamu kakati waliwo kye tutannakola okutuuka ku commitment eyo ekyo kye tutannakola kye kino nti tulinga abajjamu omukka speed n'ekendeera kubanga we twali tubatuusizza ng'olaba nabo kibatamye bagani why don't we commit to these people ekintu kibeere mulaala kakati lwaki mwajjamu omuliro ate nga mukyali yali akikulembera kakati yali akikulembera yali Honorable Mpuuga ye yali ali mu maaso nga yakulembera kakati bwe bakukyusa ne bakujja mu kifo owa akuddidde omukisa okusobola okukola byalina okukola kakati osanga tannatandika butandisi naye bw'anaatandika ffe tujja kubeera mu mabegawo okulaba nti commitment eyo njagala okufa kubanga gavumenti bw'ekomitinga nti bannange kiri ku Hansard oba tukkiriziganyiza ngeri ki yonna bagenda kuddamu okunoonyereza kakati commitment eyo tetwagifuna kakati mbadde njagala nti bwe tutagambe nga ab'ekiteezo bitoga nti mwebakira ku mulimu abaka ba parliament opposition tetwebaka nga bwe nkunyonyodde obukulembeze bwakyukamu omuntu omuwa chance okukola omuwa ne bw'oba oleese mukozi owawaka omuwa omukisa olabe engeri gyakola ki gyakola n'olwekyo eyo commitment yali nkulu nnyo kubanga kwe twandisinzidde ng'okugamba nti mwayimirira ne mugamba bwe muti biibino bizzeemu eno okuba nze bankuba mu campaign nduuza noono bano be bankubye ate uno ne zaake be bankubye emigga emiyitirivu baali nze ntambula bigere byange bano bwe baddukawo ne bakalakatanze kakati kati mba njagala commitment eyo okubwa okutta okumala gasiba okumala gakwata kireme kuddayo olw'obululu ate nga tunaatera obutuukamu n'olwekyo ndowooza bakama baffe ekyo batandika okukigoberera tusobole okukifuna akiriko kubanga noŋŋamba nti akirina lwaki kubanga ebiseera ebyo nze nali minisita wa information so nali ncoordinatinga emirimu gyonna egiri mu ofiisi eyo era Oweekitiibwa Mpuuga bwe yali avaayo yakola handover report ekimu ku bintu byamugamba okusookerako bwe butasiriikiriza ku missing 18 era n'amugamba nti kino ne kino ono twatuuka wano oba otandikira azirina bulungi akyateekateeka ndowooza akuneekereza mwanyinaze mbadde muwuliza ng'ayogera ku bantu bebasiba yes kituufu abamu bayinza okubasiba nga balina ki balina emisango bw'otunira ku information bw'obuuza n'ogenda mu details mulimu abantu abamu nga baali balina ebikolwa bye babakwatiramu ojjukira mu biseera ebyo nti abamu baayagalanga okwokya petrol stations ne babakwata ne petrol abo bonna basibe mwe bali mu makomera naye gavumenti kigitwalira obudde kuba tosobola kusala gwakalo nga tonawuliza gwakalenzi etwala obudde okubuliza beesanze nga tebalina musango ne babata ekikulu ekirimu mu ebyo nti ekyenjawulo yeeno gavumenti yaffe gye tulimu nti buli muntu ne bamukwata bwe babuliza ne bamutwala mu kkooti bwaba talina musango ne bamuta naye mubuuze mu gavumenti endala ku lwamini wali owona oba ku lwobotekakoza manyi kati bijja bigira ku basibwa naye era twalabako ko n'abamu abaasibwa nga boogera birala bagenda okudda nga babookeza paasi olulimi nga lukyuse era nga kirala anti oyinza kumanya kiki kyaliwo oba ekigendera njagala tugende mu details ekikulu nti abantu abo babakwata nga mwenyinazi bwagambye we bali balamu
bwaba batuguliza era nagwo musango kubanga amateeka gonna ge twateekawo muhigali era balina okuwaabirwa n'amateeka bazibe mu lugendo nti abantu baabwe bakubiddwa batulugunyizibwa era emisango gye giri bwe basanga oyo gwennyini gubakutte ng'akikoze gumukka mu vvi obudde bututono jakusembayo naye okikkiriza nti bangi bali lwansonga za byabufuzi kisinziira kkooti abaliyo baliyo gwa terrorism tuyina abantu betumanyi abamu bakwata mu Kampala abali mu plan y'okwokya petrol station zonna mu Kampala weziri yes ngani abalondoola nti bagenda kwokya of course intelligence oyinza okulowooza olwaleero nti oli wano naye nga tomanya gw'oli naye nga mbega nakubega ne bafuna evidence era balina babalemera so be balina babalina mu butuufu bwekyokiriza no buli muntu yenna gwe lwaki tebakukwata wanyuuka omukka wateeka okubeera nga aliwo omuliro yes ekya biru ya lumu njagala okulabula ababaka nga nze senior legislator nze njagala nnyo buli muntu alina omubaka mu parliament ng'alina ekirowoozo kye aleete private members bill aweebwa omukisa oba bamwali gwe tufaayo kubanga omulimu cardinal role y'omubaka wa parliament gw'olonze omulimu gwe kuba kukola mateeka agasobola okulungamya ensi bwe betambula njaga kuwa ebyokulabirako nti waliwo bill 3 gavumenti yali ezitaddeko nga tezikkiriza naye akutwala ekiro omusimba bukedde kati ne Africa zonna zekozesa ejja n'ekoppa mu palamenti ya Uganda esooka budget act mu Africa yonna temwali mu budget act empima ya budget engeri gyeteekeddwa okutabuzibwa luli gavumenti yakolanga yaleetanga buleesi ne muwulira bagenda kusoma budget ekiro ne mutuula ku bataala naye kati budget bagenda ogisoma ng'erina timelines eyali private members bill access to information eya gavumenti yonna yali private members bill kati abamateeka gye bakozesa yali ya Abudu Katundu endala National Planning Authority planning era kati gavumenti yonna gavumenti yali egiganye okujawula kwani ku Minister of Finance eyali private members bill kati bumu bwaleeta bill sanyuka busanyusi agende mu komiti bamukyenkyule owulira bamukyenkyule kubanga obuyinza bwonna obukola amateeka bwonna bubeera bwa mubaka wa parliament be bakola amateeka agatufuga kakati buli muntu aleeta ekirowoozo gwe n'otandika okumujeregerera please sindika omubakawo ate njagala kino kibeerera ne ku record performance ya parliament yonna buli ejja kyovula buli session buli mwaka bwe guggwako president speaker ayimirira agamba omwaka guno twayisiza bill bwezitu omwaka guno twawuliriza petitions zezino eyebeera accountability kati performance ya parliament yadistikirayo okugimanya nti ekoze bulungi basinzira ku petitions bill zemuyisiza mugaso gye mukoze eyebeera accountability so nze ndowooza nti ebintu ebimu nadda kino kankisembiyo nti abantu abali mu byobufuzi ekizibu kye tulina wano mu Uganda nti n'omuntu atamanyi kintu oli kyaleese akyogerako ng'akimanyi ekyandibadde kisinga obulungi omuntu waleeta ekintu mubuuze lwaki wakireese tovuma muvume osanga kyaleese kyekigenda okuyamba kyekigenda okununula naye bw'otandika okumujeregerera n'otandika okumuvuma ate njagala nkubuulire ebyobufuzi abantu bano betwogerera batuwewula buli lwofulumya ekintu mu lulimi lwo bapima ne bagala ono yaggwamu dda value toyanziza nnyo